Bannange bulijjo ekintu kye mbagamba era kye mbalamira kye kino. Eno y'emu ku example gye mbagamba. Kati wano waliwo ebisagazi acres zisukka mu 25. Olw'okuba nina ebisagazi bingi nabitema kubanga bwe bikula ennyo olina obitema ebipya bisituke. Nabitema ne mbijjawo mbadde nga mbitwala mbibikisa naye nga ne bannange bano nabo batwalako babiriisisa ente. Olaba ekyuma kyabwe babikuba. Kati bano ente si z'amata, bano nte za nnyama. Ente z'ennyama zaagala nnyo omuddo nga mukalu. Kati ffe olwagutemere tuguteekawo ne bagulaba, baleese buleesi loole yaabwe bagenda kusomba loole ne ziroole. Kati gwe kyoba osuubira nti awo omuntu tajja kusobola kifunamu. Naye bagenda kusomba loole ne ziroole. Tuba tuyamba okutugirawo, tubadde tusomba naffe tubika eri emmwanyi, ate nabo ente esinga kuwomerwa nnyo ekintu ekikalu, omuddo guguno ogulabye bagukubamu silage. Kati ente ey'ennyama eyagala nnyo omuddo omukalu n'egulya, bw'egulya n'enywa amazzi mangi n'erooka ekola ennyama yaayo, n'erooka ekula n'egejja nga terina nnyo masavu naye ng'egejja bulungi nnyo. Ekirala era kye njagala okubategeeza, kati emiti giigyo ogiraba. Bwe mbagamba nti nno nze nyimiriddewo ku miti, kati buubuno ono oli small ono medium. Ekibira kiikyo kyonna kinene. Bwe mbagamba nti buli lunaku, buli wiiki, buli mwezi nze ntema, ng'abamu beebuuza kati giigyo ogiraba. Kati bwe tuva wano tugende, ngenda kukulaga abalala abasala, nabagamba nti November bw'atuuka nga gikyaliwo nga mugamba ndi musajja mulimba. Emiti teginnaweza myaka 4, gibadde giweza myaka 4 mu November, naye kati basala. Tugikozesa ebyaffe, ekiyumba ky'enkoko kiikyo mukiraba. Kati omuntu bw'abeera ng'alina an integrated approach, bw'atyo bw'abeera. Sente n'oyingizanga, obugagga bulinga nnyanja, erina okuba n'emyala mingi egiyingiza. Kati zino ziroole zijja kusukka mu 10 nga zitwala bisagazi bino bikalu. Bano ab'emiti, medium ne small po batema. Bali ab'obuloddo wali batema. Wano ku site eno emu, bwe tunaagenda awalala ku mmwanyi ng'oziraba nazo bakola. Buli kyogendako gamba tabaatutte dda n'olweggulo bakama. Obusa batwala, buli kimu batwala. Kati kyengezaako okubayigiriza nti omuntu alina okubeera ng'alina an integrated approach. Ebintu bino mbibategeeza tukuze eggwanga lyaffe. Bannange, tuve mu bintu okuspeculatinga, tutandike okukola ebintu ebyaddala. Ebintu ebyaddala tebibonyaabonya, tebibuzaabuza. Kasita gw'omanya concept y'obulungi. Tebibonyaabonya, tebibuzaabuza. Kubanga nze sikubanga kalango kali awo, abantu bajja bokka. Nze sirina anko, mami, ogulako kano mwana kamutuuka. Supplying ewa gundi bannange voucher yange yayiseemu, gundi yange mugisasula. Nze okusooka okusemberera ekibira kyange, sente oba waziwadde edda. Bano okujja nti twagala bisagazi. Kumala kundaga ku ssente ne ndooka nkutegeera kyekyo.